twamaze dde okuteekateeka amazzi gaffe weegali agabugumu obulungi, esanda zaffe weeziri, kotoni waffe waali, gilavuzi weeziri, sabbuuni waali, buli kimu nga weekiri. Totandika kujja omaiti n'ogiteekaawo ate tukyalinze mazzi, ate tukyalinze sanda, ate tukyalinze gilavuzi, sabbuuni tewali. Byonna biteekeddwa okuba nga biri redde. Awo wennyini tugenda okukola ki? Okumunaaliza. Tutandika okunaaza mayiti. Wayakunu taksiru bi an yarfaa alghasilu ra'sa almayiti ila qurbi julusihi. Nasawe wakawa tugenda kunaaza mayiti. Tugenda kunaaza ki? Mayiti. Ekisookera ddala ekisookera ddala Muhammad sembira wano nabiira wano. Ekisookera ddala tuteekeddwa okuba nga tulina amazzi ago nga tahuran mubahan, matukuvu ate nga gakkirizibwa. Amazzi gonna galina ebitendo bisatu byoteekeddwa okutunuulira ku mazzi. Ekitendo ekisooka lawunuhu, kala y'amazzi gafaanana gatya, gakyali ku oligino yaago Allah kwe yagatondera oba gakyusa oligino yaago. Ekitendo ekyokubiri empunya yaago, ta'amuhu rihuhu, empunya y'amazzi gawunya gatya, tugatunuulira. N'ekitendo ekisembayo ta'amuhu, testi yaago eri etya, gakyali ku oligino oba nedda. Kati amazzi ago mu kunaaza mayiti tugatunuulira nnyo. Eri maaso mu kitabu kino Sheikh yagamba gaali badde amazzi ago nga baalidan, gannyogoga. Naye awamu bagamba tutunuulira omuntu ono abadde anaaba mazzi ki, gabuguma oba gannyogoga. Tuyinza okusinziira ku ekyo, naye ng'ekiri ekisinga okuba ekirungi gaali badde nga gannyogoga oba nga gakinuukuluze. Wayakunu taksiru fi makani masturin, tuteekeddwa okufuna ekifo nga kibikiddwa bulungi. Tuyinza okumuyingiza mu nnyumba oba tuyinza okusibawo ebiwempe ne tuyingiza omwo mayiti yaffe bwe tugenda okukola ki? Okuginaaliza. Kiteekeddwa okuba nga kibikiddwa, si mu kitangaala, si mu kyerererezi. Makani masturin ala andarin, teri muntu alaba. Bwe tuba nga tuli mu nnyumba kyali badde kirungi eddirisa ne tubikkako okwo ne tulekawo ekitangaala we tukola ki? We tulabira. Ekigambo ekirala wayustaru ma bayina surrati almayiti wa rukubatihi wujuban qabla taksir. Omuntu waffe ono mayiti nga tugenda okuginaaza, kyateekwa nga tumaze okuba nti tumugjamu engoye ze z'aba ayambadde. Yustar, tubikka wakati wamadi situkako, tumubikka wakati w'ekkundi n'amaki n'amaviivi, tubikkawo oluki? Olugoye. Paati eno eri waggulu tuyinza okugibikka oba obutakola ki? Obutagibikka.
nenga tuteekeddwa ekiteekwa ddala tuteekeddwa okubikka wakati w'ekkundi lye n'amaviivi ge nga tumuggyemu engoye zaffe. wayudau ala sariri lghusli munhadiran nahwa rijilaihi. nassa situkako kati olwo omwana wattu tumuteeka waggulu katanda bwe kaba ngakola ki wekali oba ku migogo munhadiran kumuki ku mugongo gwe otumuteekako ne tubikka paati ze nagambye kundi n'amaki n'amaviivi. liyansabba anhu almaau, then otumuteekaawo naye oteekeddwa okubanga olina tiimu y'abantu egenda okuyambako, tobeera omuwekka gwagenda okunaaza waman yuinuhu ala alghusli, n'abagenda okuyamba. ate era kitamwa atalinaawo mugaso yenna okujjawo, atalinaawo mugaso yenna kitamwa okwetabawo. bwe tuba nga tulonza abantu 5 babiri bameka 5 bantu 4 babeere 4 abasigadde musigale mu kidaala wamubeereeko ewantu wonna omubeera nga mulindiridde ekikola ki ekiddako. nga kava ku mutwe kadda ku bigere, oba n'oyuza akagoye nga kava ku bigere kadda ku ki kadda ku mutwe. kano kasiba kava wansi ne kagattira wakati, ne kano akavuddewa ku mutwe. bwe tuuka eri wansi ebyalo nabyo byaki nabyo byayo okusumululwa na kumuteekayo. so embeera tuzinga olugoye olusooka n'olwokubiri n'olwokusatu. kati ate omukyala abeerako n'enkutu n'ekkanzu paka bapulawo mbalaga ekkanzu webeera. bwetwogera ekkanzu lyanza okoza ekkanzu nga eno gyenkoze eki gyenyambala oza mukitabawo. Ekkanzu eno mulaba apapula luno bw'ozinga bwoti bw'ozinga bwoti essuukaayo ne bwoti n'osala wano n'osumulula n'okola ki n'omwambaza eyeki ekkanzu. kati kyemanyi nti enkutu tugitegeera bulungi gy'omusiba, then n'omubikka n'akakaaya ke ng'alina mu kkanzu ye, singa maanyi n'ozzaako essuuka endala mmeka 2 aba awedde okukola ki okuzingibwa ng'alinze kumufulumya genda kumusaalira. bw'amala okuzingibwa akoleddwako emikolo egyo, akubiddwa akawoowo ke, tekyalibadde kirungi aye n'alwawo nnyo, ekiseera nga kiwanvu, kubanga yagamba nti kaddimuuni kaddimuuni, bw'abanga badde mulongoofu muntwale funa embeera yange. so kyalibadde kirungi okumwanguya n'asisinkana Allah subhanahu wa ta'ala. tumuteeka mu naashu ye n'alinda okumutwala okumusaalira. kati ku nsonga y'okumusaalira waliwo empapula sheekh waffe Sheikh Bashir yaziwandiise bulungi, zirimu edduwa ezo, zirimu n'endagiriro ya salatu maadha aljanaiz, essola ya maiti, essola atasmi bismillah, niwakubadde nga kirimu ebigo by'abamanyi bingi
naye nga wuzu enzijuvu etandika